Mugakulembedde ekiro kya leero Museven Akayukidde Abanyankole Omutawanya Gujja Abatayagala Trump Beyiye Kunguddo. Katikkiro wa Buganda Charles Mayiga alabudde ku mutawaana ogunaatera okugwira eggwanga ogwa tekinologiya alabise okutaataaganya obuwangwa singa tewabaawo kikolebwa mu bwangu. Katikkiro akinogaanyiza nti tekinologiya mulungi ddala ebitagambika kuba ayanguya enkola y'emirimu kyokka enkozesa ye etalungamiziddwa bulungi ennabe yennyini yalekedde okusuula eggwanga lino. Bw'abadde aggalawo ekisaakaate kya Nnaabagereka eky'omwaka 2024 ku Gujja Secondary School Bombo Kalule w'omu mbuga akubiriza abazadde bafeeyo nnyo kulungamya abaana ku masimu n'emitimbagano. Okutambulira ku ntoli za tekinologiya ne beerabira abantu nga beemalidde ku ssimu ne iPad abaana bagenda kuboononekako. Entoli za tekinologiya obeeranga omuntu eyamanyira omwenge bw'atagunywa tatereera. Waliwo abantu essimu bw'etamubeera kumpi. Waliwo abantu bangi abaagala amasimu bagenda mu lukiiko lwa ssaawa emu ajja n'essimu buli dakiika 2 atunula eri aseereza essimu ssaawa emu nga tojja kufa. N'ogwo omuzeemu ujje mugukomye naddala mu abakola mu makampuni amanene. Ogenda mu ofiisi ya Ssenkulu Mwami John Musinguzi n'essimu alina byakugamba essimu bwekubuulira obubaka bweyaka bw'otunula eno. Nze saagala kwogera na muntu ng'ate ebiseera byonna abiwadde essimu, njagala kwogera naye nga mmulaba. Abaana bwe munaabaleka ne babeera ku masimu bajja kuboononekako. Maama Nnaabagereka Sylvia Najjinda ajjukiza abazadde okwegendereza ennyo ebiragalalagala nti bino bisaasaanidde nnyo mu baana abato ensangi zino. Ennaku zino abaana n'abavubuka bangi beenyigidde nnyo mu kukozesa ebiragalalagala ng'enjaga, amayulungi, cocaine n'ebirala bingi ng'omwo ntadde n'omwenge gwennyini. Bino binafuya omubiri n'obwongo era byonoonera ddala obulamu bw'omuntu. Omwana n'aba nga tasobola kusoma bulungi, ate bw'aba omuntu omukulu nga tasobola kukola. Ndowooza abantu bano mubalaba, tufiiriddwa abantu bangi nnyo era nga mu makubo mubalaba. Ekintu kino tekiba kyakuseka bannange. Minisita w'ebyobulamu ebyenjigiriza era nga yavunaanyizibwa ku ofiisi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Kootulire Nakate Kikomeko yabazizza abateesiteesi b'ekisaakaate olw'omulamu omulungi kwe batambulidde era agambye nti okubangula abaana kwe bafunye kujja kubayamba nnyo. Omulamwa gw'omwaka guno okukwanaganya tekinologiya n'obuwangwa mukulu ddala. Abaana baffe okusigala nga banywevu mu buwangwa n'ennono naye ate nga bagaziya obumanyi bwabwe okuyita mu tekinologiya. Wadde nga tekinologiya atuwa omwagaanya okugaziya abantu betumanya n'ebintu byetumanya, emikwano nga tuyiteeyo ku mitimbagano, naye ate ng'abaana nga tukula tulina okuba nti tusigala nga twekutte. Dr. Medard Bitekerezo, Ssenkulu w'ekitongole ekifuga omutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority, alaze omutawaana oguli mu baana abatandise okukozesa ebiragalalagala era n'ategeeza nti singa tewabaawo kikolebwa mu bwangu ddala eggwanga lino lirikabaate kennyini. There is what we call irrational bad behavior which is very aggressive in people who take excessive quantities of alcohol. Alcohol consumption plus even smoking and other things, they predispose you to development of cancer of the throat and mouth, cancer y'omukama n'omumiro. Ate once you get that kind of cancer, treating it is very difficult. Liver damage by drugs. We have memory loss. If you take drugs when you are a very young person, by the time you clock 20, toina na kyotegeera mu kibiina gw'okwata ekisembayo tosobola kuyita waawo. Omukungu mu kitongole ekiwooza ekya Uganda Revenue Authority Victoria Nabitaka Makumbi yabazizza Nnaabagereka olw'okutandikawo ekisaakaate nti kikoze omulimu gwa ttendo nnyo mu kuteekateeka abaana b'eggwanga. Kuba bye bafuna bibayamba okuba nga bafuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa. Ekisaakaate kino kirina ebintu birungi nnyo ebikola. Tulabye abaana baffe abato nga batulaga ebintu eby'enjawulo, tulabye karate, tulabye abalala nga bakuba obupiira, nsuubira waliyo n'ebirala bye bakola ng'ebyemikono.
Omwami wa Kabaka akulembera essaza Bulemeezi Kanga Ronald Mulondo yeebazizza Nnaabagereka olw'enteekateeka y'okuggunjula abaana b'eggwanga. Kamawaye kamala byonna abasaakaate bano tubalambudde ebbanga lye babadde wano ab'amasaza twali wano ku Lwokusatu nga twogerako eri abaana bano ne tulaba bingi bye bayiseemu mu bbanga lye bamaze ono nga batendekebwa naddala mu nteekateeka eya tekinologiya. Kyamazima ne twebaza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka nti Buganda nnamu Buganda ejja kgenda mu maaso era ne ku ntikko etuuke kubanga bingi abaana bano ebiboogiwazza obwongo okulowooza kwabwe okuyiiya n'okukola era nitubyebaliza nnyo Katonda. Omutandisi w'amasomero ga Janan Schools omukungu Michael Kironde yeebazizza abazadde abatutta abaana mu kisaakaate era mukakafu nti bye bayize byonna bigenda kubaganyula nnyo. Temwakola nsobi kubanga balina bye bagasseeko era tebagenda kusigala kyekimu. Era nze ntwala omukisa okwongera okukunga abazadde abo batulaba ku terefayina nti omwaka ogujja ekisaakaate kijja kubeerayo. Tuleka mwana ka kumulekera seereza. Ekisaakaate ky'omwaka guno kitambulidde ku mulamu okugamba nti okwanaganya obuwangwa bwaffe ne tekinologiya era kyetabiddwamu abasaakaate abaweze 405 abalenzi babadde 12 abasigadde baana bawala. Omuyizi Abdul Ahel Senyongo okuva ku ssomero lya Mulungi Education Palace eggangu yasinza abaana abali wansi w'emyaka 10 okukozesa obulungi kompyuta era Nnaabagereka amwambaza omudaali so nga n'abayizi abalala bangi bawangudde ebirabo. Ekisaakaate kya Nnaabagereka eky'omwaka 2025 kiwagiddwa MTN Uganda, Uganda Revenue Authority, National Drug Authority, Finance Trust Bank, Liberty Insurance n'abalala. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museven bwabulwa alabudde bannayuganda okukomya okukulembeza obusosoze mu mawanga n'eddiini mu byonna bye bakola wabula basoosowaze kimu kyokka nsi yaabwe. Mwami Museven ategeezezza nti abakulembeze birabira nnyo omulamu ogw'okulwanirira Uganda ne badda mu ntalo ez'amawanga ekivuddeko ebitundu n'abantu abalala okusigala emabega. President asinzidde mu kisaawe kya Nkumba University mu kufulumya abakulembeze b'abayizi bawerera ddala 8 okuva mu matendekero ag'enjawulo abamaze ebbanga batendekebwa ekyokwagala ensi yaabwe n'okulwanyisa obwavu. Mwami Museven ategeezezza nti obwavu tebusobosola mu mawanga kale nti abantu bonna basaanye okwenyigira mu lutalo lw'okubulwanyisa awatali kwesigama ku mawanga. Love Uganda. Why? Because you did it for your own prosperity. Now when somebody comes and says, we Abanyankole, I say Sitani Mvako. Because if I listen about Abanyankole than about Uganda, I would then be an enemy of the Abanyankole first and foremost. Kubanga ngenda kulinya musijani yawe kwebalira. I would be an enemy of the Acholi. When somebody says religion, Catholics, Protestants, Muslim. Have you seen Catholic poverty? Waliwo obwavu obukatuliki ate obusiraamu ate obucwanga mungambye nti waliwo n'abacwanga wano waliwo obwavu obucwanga. Poverty is poverty. Now if somebody comes to buy my milk or buy my bananas, Museven azzeemu okukaatiriza obukulu bw'amawanga Africa okukolera awamu mu bintu ebigatwala mu maaso. Love Africa. Why? Because you need it for your prosperity, to add to the patriotism. Now, number 3, socio-economic transformation. We must have a new society. You people, I had your memorandum talking about humanities, including history. If you study the history of society, you'll find that around 1400, the societies in Europe had 3 classes, social classes. They had the aristocrats, the feudalists, they had the peasants. Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museven asinzidde ku mukolo ogwo n'akubiriza abavubuka ababanguddwa okulwanirira emirembe n'okwewala okwabulaayawula mu bantu. I am confident that your time here has been transformational and will help us to create a critical mass of young people who love their homeland enough and are ready to pay the price for its transformation. Minisita w'ensonga z'obwa President Mire Babalanda ategeezezza nti abavubuka bongedde okusibuka empisa ensangi zino bwe batyo nabo kwe kuvaayo n'enteekateeka ey'okubabangula mu by'okwagala ensi yaabwe. As the supervisor of RDCs, I receive weekly briefs on the situation in the country. I want to inform you, sir, that majority of our students in secondary schools and colleges of higher learning have changed their mindsets
as a result of these patriotism courses. The program has proved to be effective in the schools. Helen Seku akulira ekitongole ekya National Patriotism abakulembeddemu okubangula abavubuka abo agambye nti kino bakikoze okusomesa abavubuka ku by'obukulembeze n'emirimu eginabayamba okweyimirizaawo. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 Musango oyena addukanya kampuni okulemesa nnyini migabo okugitunda nga munnamateeka Majerani Kazibe bw'annyonnyola. Singa addukanya kampuni yonna mu Uganda wano alemesa oyo alina emigabo gye mu kampuni eyo ng'ayagala okugitunda okugiguza omu ku bammemba mu kampuni eyo singa baba basobola oba okugitunda eri omuntu yenna ow'ebweru oyo addukanya kampuni eyo asobola okuwawaabibwa oyo nannyini migabo mu kkooti enkulu n'ekaka addukanya kampuni eyo okukkiriza oyo nannyini migabo egyo okugitunda nga bw'aba asazeewo. Omulangira David Kintu Wasajja abuuliridde bannabyabufuzi ba kuno bakomye ebyobufuzi ebyakirwanire n'okuddawo okweyuzaayuza empalana effutwa n'obutaagalizaganya n'okusikangana ebitogi byagambye bya butaliimu kwe kubasaba beegatte babeere wamu ng'abaana ab'enda ya Nakalaama. Omulangira Wasajja abadde bumu ne Nnaalinnya Lubuga Agnes Nabaloga bina babyogeredde mu lumbe lwe yaliko ssenkaggale w'ekibiina kya Democratic Party omugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere ne mutabani we Paul Joseph Kiwanuka ng'omukolo gubadde ku kyalo Nkumba Bukolwa mu bitundu by'Entebbe. Omulangira Wasajja ategeeza nti Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yali kyakulabirako kirungi okuva lwe yayingira ebyobufuzi okutuusa lwe yava mu nsi muno wabula okuva lwe yava mu bulamu bw'ensi eno bannabyabufuzi bangi basusse okwerumaaluma. Ssaabasajja yatugamba nti tuleme kuleeta byabufuzi byawukanya mu bantu era ebyobufuzi byaffe bireme kubeera nga byabigo tuwuliziganye bulungi bwe mba nga temukkaanyiza ku nsonga ate luleme kufuuka lutalo naye munnabyabufuzi ne bw'obanga oyawukanye naye ate yakwatagana bitogi wano we tugenda tujja kwetaaga obukakkamu ate n'obumu naye nga tukyalina obulimu okusiguukulula effutwa n'obutamanya obwagala okusiigibwa mu Buganda ate n'okwawulaabula mu bantu baffe ebintu ebyo mukadde waffe teyabikkiririzaamu era tuli mujjukira olw'okubeera mu Zanganda tulina omulimu ogw'okuzimba obumu. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nga akiikiriddwa omukubiriza w'ekikolo wa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Wagamugumbule yabadde omusumisa omukulu ku mukolo ogwo. Olumbe kikolwa ekinyweza ebika kubanga ab'ekika ekyo babeerawo ate ne bakoddomi baabwe ababawa ne bebawa n'olwekyo tusaanidde obutava ku nkola yakwabya nnyimbe tunyweze ebika n'obwa Sseruganda awo tulyoke tusobole okutuusa Buganda ku ntikko. Twebaza Katonda olw'obulamu bwa Honorable Paul Kawanga Ssemwogerere wamu n'ebirungi byonna bye yamusobozesa okukola ng'akyali wamu naffe ku nsi kuno. Honorable Kawanga Ssemwogerere yali musajja wa Kabaka nnyo era ng'ono ye yali ssentebe w'enteekateeka z'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ezaaliwo nga 1993. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala kitaffe Paul Ssemwogerere abuuliridde bannayuganda abaagala okulembera abantu okutambulira ku mukago omugenzi Paul Kawanga Ssemwogerere gwe yaleka ogwa Unity in Diversity. Unity in Diversity the program data yali asembeyo okutambula nayo era nga essuubi nnyo naye Abaganda balina engero
ezirabula era zindowooza nti muggulu oyo taata yandibadde atugerera ku lugero ono owedda gwemuwaana engero mali temumanyi nti nze jjajjaawe era zonna ngeri gyabadde azibabulya mumanyi gye ziva naye njagala gyatubuli okuwakasanko oyo alumaleyo bulungi. Abakulu mu kika ky'olugave bakulembeddemu emikolo gyonna era Dr. Paul Kawanga Semogerere asikiziddwa muzzukulu we Gerald Charles Semogerere, lubuga we ye Namakula Jocelyn ate Paul Joseph Semakula asikiziddwa mu Yisa Raymond, mutabani w'omugenzi Honorable John Baptist Kawanga ate Nabukalu Caroline nga ye lubuga. Akulira oludda olwabula gavumenti mu Parliament era omubaka wa Nakawa West Joel Ssenyonyi awabudde gavumenti ne minisitule b'enjigiriza okukomya ekyokusazaamu amasomo agamu ku yunivasite kuba kino kikosa abasomi. Amawulire gaalaze nti akakiiko akavunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu aka National Council for Higher Education kaliko amasomo ge kazze kasazaamu ne gaggyibwawo, ekitegeeza nti abaagasoma baamalira ddala budde. Joel Ssenyonyi asinzidde maka g'omubaka wa Bukoto East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Kanyike Ronald Evans ku mukolo okweyebaliza Katonda olw'okusoma digiri ey'okubiri mu bya social sciences n'enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala ku kasozi Makerere. Ssenyonyi agambye nti okuggyawo amasomo agamu kifiiriza abazadde n'abayizi bennyini ababasomye n'okwongerawo ebbula ly'emirimu. Nsangi nogera n'owulira Makerere wa bascrapinze courses. Abaana basoma abazadde ne baweerera ne olutuuka ekiseera ne baga nti kakati zino courses tuzigyewo. Ebintu ebyo bitataaganya abantu, abazadde batunda amataka gaabwe ne batunda buli kimu okuweerera abaana ne basoma. Tulina okubeera organized. Toyinza kumalaga tukapule noga nti kakati eno course yo tugigobye. Omusasido Reverend Father Yohana Batista Saz okuva mu kigo ky'e Kasozi mu Rakai akubiriza bannabyabufuzi okubeera ekkubo erituusa be bakulembera ku buwanguzi so si kubakozesa bukozesa kufuna byetaago byabwe. Mulimu ebiziyiza. Lwaki pikipiki erina ebiziyiza? Lwaki eggaali erina ebiziyiza? Nga nti erina ebiziyiza kubanga bituyambako okugiyimiriza ng'ebadde oba ekoze eki? Bifubutusi. Naye bwe mulowooza lwaki eggaali erina buleeki, lwaki emmotoka erina buleeki, lwaki? Buli ekidduka kyo bwe kiba nga tekirina buleeki osobola kidduka miki kubanga oba weeraliikirira. Omujaguza Kanyike Ronald Evans agambye nti yasalawo okuddayo okwakalabya emisomo olw'obwetaavu obuliwo neebaza nnyo abamukwatiddeko mu lutalo lwe. Ekirooto nno kyali kyakola mateeka naye bwe nagenda okulaba abannamateeka tuyina bangi neera opu waffe yakamaliza amateeka naye nga abannamateeka tubalina abalungi naye tuyina bannabyabufuzi ababi. Neŋŋamba kanzireyo Makerere era bwe nali nkola okusaba kwange nasaba koosi emu ya social sciences nga majoringa mu political science. Poliisi mu disitulikiti y'e Kamuli mu Busoga ekutte omuvubuka Kisule Anthony atemera mu gy'obukulu 27 ono kigambibwa nti abadde asukkiridde okukabasanya abakadde ku kyalo ekyo. Omukwato ono kigambibwa nti ngenda kusoma mwezi 12 omwezi ogwa Gatonnya omwaka guno aliko nnamukadde w'emyaka 9 emiramba gwe yayingirira mu nnyumba ye oluvannyuma lw'okukitegeera nti yali asula bw'omu. Omwogezi wa poliisi mu Busoga North Kasada Mike akasiza nti Kisule abalimu 5 kwe kuvulumirira era n'alabula abavubuka abasusiza obwasedduvuto. Ennaku z'omwezi nga 13 ku makya nnyo abaali bagenze okumulabako be yanyumiza ebyali bimutuseeko obudde bw'ekiro ne bakubira abantu be kumutwala mu ddwaliro ekkulu ery'e Kamuli Regional Hospital okufuna obujjanjabi kuba ono omuvubuka yali yamukosa nnyo ate oluvannyuma ne balopa ku poliisi naffe ne tutandikirawo okubanga tunoonyereza awakolebwa omusango guno twasobola okugendawo era n'okunoonyereza kukyagenda mu maaso okuzuula ebirala byaliwo naye tukubiriza abantu ku bantu babeera nabo abantu baabwe ono omukyala abantu abamutwala mu ddwaliro bantu be baana be bazzukulu be. Agafuuto Kamuli galaga nti emisango egy'okujjula ebitannajja n'okukabasanya bannamukadde abo gye gimu ku egyo egisinga okulepebwa ku poliisi Kamuli era abavubuka bangi abadde bagiyitabamu bazze bakwatibwa abaweererako ddala bali mu makomera.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Essegu ku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding eri abawala n'abalenzi. Omuddusi ali ku mutendera gw'ensi yonna Munnayuganda Jacob Kiprimo akasiza nti wakudduka emisinde egy'okutolontoka ebyalo egya marathon eginayindira ebungereza giyitibwa London Marathon. Emisinde egigenda kubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omunaana omwaka guno, era Jacob Kiprimo guno gwe mulundi gwe ogenda okusookera ddala okuvuganya mu misinde egya marathon okuva ku misinde egy'omu kisaawe egya zadduka. Kiprimo azze misinde gino nga n'antamegwa World Half Marathon omwaka 2022 era n'antamegwa w'emisinde gya cross country emirundi ebiri. Jacob Kiprimo agenza okulangirira nga ne munne Joshua Cheptegei yalaga dda nti wakutandika okudduka emisinde egyo egy'okutolonteka ebyalo. Mu misinde gya London Marathon, Jacob Kiprimo agenda kuvuganya n'abaddusi ba kirimaanyi abalala okuli Eliud Kipchoge yakawangula emisinde gino emirundi ena n'antamegwa w'empaka za Olympics Tamirat Tola n'abalala. Emisinde gino era gigenda kwetabamu Munnayuganda omulala omukazi Stella Chesang ng'ono yakwata ekifo kya 8 mu mpaka za Paris Olympics ezasembayo. Ate okuvaako mu ligi ya Bungereza enyumira abangi mpira egizannyiddwa olwaleero, Liverpool the Reds bongedde okwenywereza ku ntiko y'ekibinja bamazeyo n'ag'omu buta akawungezi kano okuwangula Brentford era eddenge evvannyuma ligenza okukommontebwa nga Liverpool ebala 2 Brentford ng'eyanjala ngalo. Goal za Liverpool zombiri ziteebeddwa mu yizitasubwa waabwe Darwin Nunez era bwetyo Liverpool esigadde ku ntiko n'obubonero 50. Mpira emirala egisambiddwa Bournemouth egunze Newcastle goolo 4-1. Ate Crystal Palace yefunidde West Ham United egikubye 2 ku bwereere, so nga Fulham FC yo yefunidde Leicester City egikubye 2 ku bwereere. Kakano ogenda mu maaso era ogulimu ebbugumu guli wakati wa Arsenal the Gunners bo beefuka ne Aston Villa. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino. Olwaleero ennaku z'omwezi 18 ogwa January omuganda aguyita Gatonnya omwaka 2025 bwe lwali bweruti mu 2020 kwolwo amawulire lwe gaasookera ddala okufuluma ku mikutu gy'ensi yonna nga googera ku kirwadde ekikambwe ennyo ekyali kibaluseewo e China oluvannyuma ekyamanyibwa ennyo nga coronavirus 2019. Kyategeezebwa nti ekirwadde kyali kisinze kusenkenya kibuga Wuhan ekya China nti baasooka kukiraba mu December 2019 ng'abasawo b'e China baakakasa nti baali baakalabako abalwadde 41 mu kiseera ekyo, wabula bannasayansi baatankana omuwendo ogwo nga bagamba nti abalwadde abayi baalinga 107. Amawanga mangi gaatandika okwekanasa abantu abava e China ebyalinga ebyokusaaga gye byakomanga ekirwadde kibunye ensi yonna, olw'ensi yonna n'etuuka okuteekebwa ku muggalo n'amateeka amakakali ne gayisibwa. Gye byaggweera akawuka kaatuga abantu obukadde 5 mu emitwalo 9 newankubadde abanoonyereza abalala baagamba nti omuwendo ogwo gwasingawo. Ng'enteekateeka ez'okutuuza muzeeyi Donald Trump kuba pulezidenti wa America zigenda mu maaso eri Abamerika abateeseteese okwekalakaasa kula amalungi mu kibuga ekikulu Washington DC bagamba nti musajja mukulu tasaanira yadde n'akamu kokka okulembera ensi ennene. Abeekalakaasi batandise dde okumba ku nguudo z'ekibuga ekyo nga bategese okwekalakasa kuno okw'emirembe. Abateeseteese okwekalakasa kuno okw'emirembe bagambye nti basuubira abantu 50,000 bagenda okuŋŋaanira ku kitebe kya gavumenti ekya US Capitol newankubadde poliisi egambye nti emanyi abantu 2,200. Abeekalakaasi bavudde mu buli kanyomero olwo bonna ne bakuŋŋaanira mu kibuga Washington DC era bakira aboogerako ne bannamawulire nga balambika buli muntu ensonga y'emuluma. Mu kwekalakasa kuno bonna boogeza eddoboozi limu nti Trump yabatama era tateekeddwa kulembera America olw'ensonga ez'enjawulo nti n'engeri ze tezijjaayo bulungi ekifaananyi kya America.
Bano bakira boogerera waggulu nti newankubadde ajja mu buyinza kyokka asaanye alikamanye ng'akoza n'owebwa nti kubanga nabo beeteeseteese okumenyanga ku buli nsonga era tebajja kukkiriza lufuguyiikirizo lwe yadde okubasirisa. Ebyo nga biri bityo akeetalo k'amaanyi ku ludda olulala mu kibuga ekyo Washington DC nga beeteekerateekera emikolo egy'okutuuza n'okulayiza omukulu alinze entebe y'eggwanga. Kitegeezeddwa nti Binnyonkoondo Trump asuubira okutuuka mu Washington enkya ku Sunday ng'alindira emikolo ku bbalaza. Wabula emikolo gino basazeewo okugiteeka munda mu White House amaka amakulu ag'obwa President olw'embeera y'obudde yeetobeseemu obutiti obungi.